Sewungu ndairanga ntya Mungu andagayo ka project obaka abumyu emyaka 15 kalese wafu tekaliyo ongambo kyancho oli mubaka wa parliament nga toyinayo wadde omusiri gwe mwanyi obo obutungulu obancho oyinayo embuzi 3 oba ente 5 oba embizi emyaka 15 ngo kyasula mu nyumba ya kitaawo mu kisenge mu yasulanga tazimba ngayo wadaka ndairanga ntya Mungu tayinayo wadde n'akaprocha akenkane simu eno onako kiranja era okutandika mande kanivuka stegwa ngenda kunonya akaluka abantu aba akayowere kagwanga aka Kalungu West ka Isima Semakulu mbuze lwaki oyo musajja sana bafuuka mubaka naye muganda ngakyakoledde ekitundu amalwaliro agaserese amakerezia emizikiti amakanisa actually okulonda Isima kiyamba ffe ekyo kigambo kyaluzi kyagala nnyo okuyi banda Kalungu West okulonda Isima Semakula kiyamba mmwe oba kiyamba ffe actually Semakula yatubanja kati kubanga ye buli kimu akikoze eki oba omukazi akuzaalidde abalongo nga tonna mukubambaga bw'omukuba embaga oba akoze bino byonna nga tanabafuuka mubaka bwalifuuka omubaka kyogezi nkusesa nti simanyi bwafaanana naye nali njogeddeko naye ku simu simanyi bwakolaki bwafaanana okutandika mande oli alwo okulonda Semakula Ismail mu abantu b'e Kalungu West kuyamba mmwe oba kuyamba ffe twagala nkulaakulana tukoye baba tubikoye twagala nkula. These are facts. Myaka 15 oluziko bajja amazzi ga waka lwe luzo lwa bulijjo. These are facts. Kati abantu bamubuuza emyaka 15 ne gana amazzi ge bapika bagayita batya gano boa agabboa agali waffe ekaliiro omwavuka mwita nsereko yagateekawo na atunda amazzi kwaki twali baddewo naago ge bakola ki ge basonda nga gateekawo and agayo trading center ati wait ayina kyali akoledde abantu embozi ya mukafunda live yo katuveyo tudde ku show tugombe show obanga kikoze bwe utababulya na kerezia nayo budde bugenze kakati next time onompita nja kukulya kerezia eyatutabudde era bya bufuzi lwaki nga tayagala ezimbibwe oba mukwabyo lumbe lwa kitange prime minister Nabbanja yali omugenyi omukulu natu Jimmy Semando ono gola yali emusi nankuba akama nti wayi kerezia tudde mu kifuba Nabbanja ono agabanga nga jenji tumusaba amabati Jimmy n'ayogera natuwa amabati 1300 bisereke kerezia ne milioni 2 za buliti kati yali akagenda myezi 2 ne bagaleeta ate ne wajja osikando y'amabati ge Karamoja ne timu zonna ne zinvestigate and decision amabati agatuwe batigali ge Karamoja kubanga office ya prime minister ebani donations zegaba ngabo la speaker parliament I think abane billion nya buli mwaka zagabo boga office ya prime minister bali mwama bati ndi singa omuyaga gwise mu kitundu ge basolo bawo singa kerezia balimi oba omuziki agebigwate biraze we bali nnyo agebigwate biraze nga tegali mu ministry ya biraze abula gali mu office ya donation yes kwa prime minister tasola kugenda mu kitundu abantu nga bakaba amabati nga tena kyawaayo kakati nagatuwa oyagatuwa sewu nateka moyo fuzi mu mabati ga kibi kati nga kyakuba kimanyi akuba family yaffe ti amabati ago bagaseresa kerezia eyo ne malo emyaka 10 abajja nga amabati ago bagatuwa Nabbanja yajja mu lumberwa baba Frank Gashumba ekirala ngaakuba nti government at least buli mwaka ntukekoze ekiketaddemu olufanda mukwano gwa fabera mu America najja actually yatandika project ya church we yajja nasanga nga kerezia ne bamugamba batu wa mabati nagamba nti nze katika kanjiggali natuwa milioni 3 kati Sewungu ne muganda we yayitibwa Bulumewe chairman wa Chika Kazimbi ne bagada atinga sente ezokugala ne bagulamu amabati amamyufu aganu njakuba nkufunako mwami Gashumba njakudda mu kunonyeko wemani bakatuna mbecho tufune obudde obutumala tuogere ku show dress code white twambala white kuyingira kwa bwerere endongo egenda okusinda okuva ku saa 6 paka 6 gwa kiro kasasi bwa mpaga nga tugalawo endongo ye Kampala yes mbadde manyinga eje bali abavani wajaga tugende paka ebunake ate si yaffe naffe tugende amateeka nga abalala kubanga bangambi waliwo basi zigenda okuva embala kati bana je bagenda shula sinaba kitegeera abantu babeerese bokka kiryoke
ndayiranga ntya Mungu situnaba kusasulako baasi nemumbuuza lwaki kiri very risky bwe mutandika okusasulira abantu baasi kigala n'omwaka ogujja mujja zisasula ekyasinga bagudde kabenje mwe mulina obbajjanjaba tewali muntu gwetusasulidde entambula kyetutaddemu amaanyi security buli kitongole ky'okwerinda kigenda kubeerawo era gwe oba opulaninga okujja nti osale ensawo otuuseeko omuntu obulabe oyinza obutaddayo waka tugulawo saawa mmeka tusiibule tugulawo saa 6 no kumakya abantu buli omu wayagalira akole ki ajja ninge activities zisinga zijatandika saa 6 tuggalawo 6 gwa kiro mbagambe tulina local cultural troops eza Busoga ne Buganda tulina ezaffe envandimwe nabana abayimbi Cindy Reigi Shiba Dirisa Musuzo Dr. Kamiliyoni mulabiyeko Sengoma ne tumufunye kakati ayimba Pastor Bugembe yes nabiyeko DJ Shira ne Shira kwa Shira Gashumba yagenda okubanga ensonga zikwasaganya tulina ba DJs abala basatu nze initially nali simanyi nti ba DJs kati ba amaanyi mu Uganda mu abantu bakireta nti Shira nga situmutaddeeko n'agamba ajja kujja najja kubeerayo yes bugenda nsoko mulaba nga akube ebyuma njagala osibule mwami Gashumba lunaku lwaleero Bebekulu bagenda Bebekulu List nga Bebekulu List nga amenya abayimbi basinze omuyimbira mu mwaka guno fe tugambe nti bano batadde ku shoyo gwe basinze okuyimbira mu mwaka oluyimba olusinze era oluyimba Isindi see you tonight then waliwo oluyimba olw'enjagala omusajja bangamba yekitaka mwali mu Swangs Avenue Elijah yes luyimba kyolo sirumanyi ne bolukuba ndutegeera ne sirumanyi linnya akumata kumira mbere bulungi Fudi mpaka mwembaozi ya mkafunda life of course nze komanda wano karibu okubanga ensonga zitema binje binye byatambudde mu Kampala na binje byagenze maaso wabaddeyo ebivulo biyitirivu wabaddeyo Chabitex okuketi ovo nsonga tezatambudde nga bwe yazibala naye bwe bitewe bino okutambula of course wabaddeyo nkuuka ate wabaddeyo ne pate yabadde ku Sheraton ekitegekebwa Sabavuru balam oba kunalebo balam baluga kale eri keso bayingiza omwaka nga endonga enyoka we wawo tana apo si eri yabadde nga basubira eyabulikana kuwabula omwaka gwatandise mu bitibwa era nga waliwo ebivulu ebigenda okugulawo omwaka ng'ekimu ku ebyo kye bayise abavandimwe Carnival mu studio Radio Simba nina Sabavandimwe oba akulembera abavandimwe mwani Frank Gashumba yes njagala soko obuze kubaza Radio Simba tandike ensonga zino abatuiza ku Radio Simba mbalamusiza nnyo mwe bali kuteeka ku Radio Simba tugenda myaka 3 emyaka 27 kati tugenda kweza kwa 28 guno omwaka kikulu nnyo ekyo si kyangu mwe bali okubanga mukyali balanced mwe bali okubanga mukyali balanced mwe bali okubeera creative eno radio esinga okuyiiya kino nkyogera nga sitya Katonda kubanga mutya eno radio esinga okuyiiya era endala zikoppa eno toyanza kyekyo tutandikirawo wenye tandike kukitandika kyennyini abavandimwe Carnival ya Kwosancha yes olw'omukaaga Lugogo ku Get Over yes lwaki Lugogo kyekifo ekitumala twabadde twagala kusooka gukolera Nakasongola wawagazi nnyo netugamba tusooke ne Lugogo ate wali in the city center wangu wakulagirira omuntu ne bw'aba talina motoka ye asobola okutuuka ne ka boda yes omuntu yandirowoozeza nti abavandimwe balinamu akasente era obeera mu jaamu ogenda okulaba nga emmotoka ezisinga okuba mu jaamu ezo emmotoka ez'ebbeeyi TX-V8 z'abavandimwe obalaba otya olaba ennyindo olaba ennyindo n'ogamba ono bwe wabasula ono kati nga bw'owulira tewali ethnic group here etalina abafunyi n'abatali tekiriyo tewaliwo wano nti eno group y'abantu bwe bati esinga sente tekiriyo mu Kampala muti mulimu abayindi abanaku mwe bali waliwo n'abasula waggulu ku bizimbe bwe bali nnyo sudirisi binnyokondo yasinga wano mu Uganda muno temulimu bakyoli bagagga mwe bali naye abafandako temulimu bakyoli baavu kati kambivuge bwendi vice president waawa Simuteso speaker waawa Simuteso deputy CDF waawa Simuteso ne mu majete mulimu basagenti ne ba private ne baskali bwe bali nnyo mu Buganda wano wati wali baganda balodi abasajja bali abayina mwe bali abaganda abasajja abayina mu kasente bamwami wava munno nete mulimu baganda baavu so
tolabanga abantu n'ogamba nti olw'okuba emmoloka 3 zikuyiseeko nga bafunyi nti kitegeeza abo bonna bafunyi. Ate n'ekirala, there is something Ugandans kyemutategeera bulungi nti Abanyarwanda they are hustlers. Situgaya mirimu. Waliwo kyali kigambibwa nti mwe mufunayo ne kasalala aka buli mwezi. Mukama sente zo bwengero zitu oba gyeziri. Ongamba otya nti wabeera kigambibwa nti wakifunayo kasente aka buli mwezi. Nga n'okufuna national IDs ne passports lubadde lutalo. The right to be treated like any other Ugandan. Lubadde lutalo. Abantu baffe ba hustler. Tewaliwo mulimo bavandimwe gwe batakola. Bavuga boda, batunda ensenene, baklininga ebizimbe everywhere katika nchi kumenyere. Amawanga gali asatu agasinga okukola bwayaaya. Abakola bannakadamu. Erisoko limanyi? Gali asatu. Baganda, Basoga na Banyarwanda. Banyarwanda nina n'obujulizi kubanga bwogenda ku mabalaga wano waffe wano butambulira ekiro. Njiki. Ne oba ogenze eri gye tutera okubeera ekiro. Waje mubeera mabala ekiro. Baba balya sente. Waliwo ebusegaawo ne Nateeti. Tamoyagadde maama. Gye mubeeri. nga tukola emirimu gya Boss Monday nga tunoonya amawulire. Obasanga bakola ki? Be basingamu obungi omanyi waliwo omuntu golaba n'ogamba nti ono weeri ono weeno anti baaka munzikiza bw'oteekamu ttadooba ekitangala nti bakiraba bwekiri obalaba mangu kubanga Katonda yamala ebbanga ddene ng'abatonda. Pointi yange mbadde gidrivinga tuwa kulwaki show ya bwereere nga omaze okubawaana nti bahasula mulimu abayinamu kasente lwaki show ya bwereere this time? Lwaki oyagala basasule nziramu? Because akasente bakayina. No, ffe tuzze kwebaza Katonda. Okiwulira? Tuzze kwebaza no muvandimwe. Era twala ku developing application nga buli muvandimwe wandi stamp emukuba mu face. They are everywhere. Nawono bangi nnyo wano. Ate nawe kuba ko DNA. Mama yizo kwa ina kyatagamba mwana wange wanyi baba basirikira ebintu bingi. Embazi ya Mukafunda live. Ensonga nabadde ndaba agenda nga show begenda okutambula nga mu agenda mulimu okuba nti mugenda kuba mwebaza President Museveni olw'okubakkiriza okweyagalira mu Uganda n'okubanga ebyendaga muntu byatambulanga bibirina okutambula. Wakiwulidde bubi ekisooka ebintu biri bina byetwatendinga okwachivinga mu carnival yaffe esooka. Ekisooka eri very important okwebaza Katonda olw'emirembe egiri mu ggwanga muno. Muganda wange emirembe egiri mu kitwalanga egy'okusaaga. Ne Uganda bwetabuka situli bukoto wano entindo yinza obutatuuka owe Nateeta yinza obutatuuka Kyengera owe Najja n'akumya tutuuka Namasuba. Kisooka kwebaza Katonda tebugwanga mulimu eddembe. Ekyokubiri okwebaza Katonda nti okusosolebwa okutubaddeko ng'Abanyarwanda oba abavandimwe kwaweddewo. Nakyo kiri ku rekodi. President Museveni Abanyarwanda basanga wano census eyasooka ya 1911 Banyarwanda were counted as an indigenous community. Twabalibwa 1949, 59, 69 census. Mu Uganda yonna twali bakutano in numbers. Mu Buganda nga tuli bakubiri. Yoweri yatusanga wano. Yoweri ekyamushookinga nti abanene ba internal affairs ne immigration baali befudde bakatonda nga bebasalawo ani mu na Uganda. Kyetumwebaliza ekyo. President Museveni yawamba Uganda mwaka ki? That is kinana mukaaga. Webale nnyo. Nze bajjajjange bajja mu Uganda 1922. Kitange yazalibwa mu Uganda evira Maria 1938. Sibawombera ndi wawo. Kitegeeza wamusokawo mu ggwanga Uganda. Ani? Mwami Museveni. Okuwamba. Yagenda okuwamba nga muweemuli. Yes. Bannange abali ku TikTok ne bona osaba okyali kwesisola kupikinga. Mwami Juma balunywa agambye mbi omu kubategesa abakulu mu nsonga ezo. Yes. Era kwali akuwuliriza bulungi. Era from day one tubadde naye. Bwe bivaayo bulungi bwe tupraisinga. Bwe bitavaayo bulungi ajja kawulira. Lwaki abayimbi section gye mwalonze bana abayimbi babadde babera almost everywhere ne ku shares akoleddwe Kampala ndabako Jirisa Musuuza ndabako Dr. Kamiliyoni wafuddeyo n'ogamba ne Kamili muvandimwe ndabako Kamili ndabako Sindalera Sanyu kuliko Shiba Kalungi Omega 256 Reiji n'abalala. Lwaki walonze bano? Twakola sampling mu baana baffe abali mu universities abavandimwe ne banominating abayimbi abo. Ekyokubiri weerabidde tulina ttuka likyo
troops zigenda performing ezo zose timunaba kuzogewa ne flight ziriko ezaffe kati tuyina ne cultural troop from Busoga ne Buganda lwaki this is a national event abanyarwanda mu Busoga mwe bali ne mu Baganda bakola kimwe bali so kino si kintu ky'abavandimwe kyokka kyabako abooluganda n'emikwano yes mbadde nsoma wano ku Google nga mubuuza abavandimwe be baliwa nampa ebimu ku yo Google kyesuubira kye yateekayo ngendaga mulimu abanyarwanda mulimu ne betugamba abanyolo n'abantu abakusatu naye bwe tunidde ne listi y'abayimbi bano be waleese nga nabo ndaba bagwa wamu eyo ate nga babadde ogamba nti eno show y'Abannayuganda bonna kujja kweyagala ng'Abannayuganda bali badde basuulirako abantu nga Mr. Kisemakula ku listi ne balaga nti naffe tubadde represented. Kakati tugenda empula ekisooka ffe tukola bantu public kyegamba tukola kituufu nga lwaki batusalyawo bwe tuyita twakola random sampling agamanya agavaayo next year bwe banaleeta erinnya nga tukola ki anti mwami Frank ensonga ziri bbiri one wogamba nti kuliko kwebaza mwami Museveni ekyo kikakyoka kiraga nti abopposition obanga batadde emabbali secondly otuna list y'abayimbi booleese era ng'erabo be bayimbi abadde bayimbira mwami Museveni yekka ngaba aliyo bamenye Jirisa Musuuza naye kakati muganda wange erinnya lyo eya show si gwani kalebule yes ate tuufu kati ensobi gye muyina kwe kwagala okulowooza nti bwe mulowooza naffe bwe tulina okulowooza a point of departure yange in opposition oyina eddembe okwagala kyoyagala nange nyina eddembe lyawe essaawa zina bati bali ku beach bali mu kulya bulamu are we there nedda muliddwa sente zintwalayo ozina sente buli muntu alina eddembe lyawe nga gwe bwolina eddembe lyokuwagira nupu noyambala redi nange nyina eddembe lyange okwambala yero ng'olwesande bwe ngenda mu Catholic Church bula n'agenda mu Baprotestant bula n'agenda mu balokole ng'abasiraamu balina eddembe lyabwe every Friday okutendeeza Allah kitegera ensobi gye mulina kwe kwagala okuimposinga endowooza yammwe ne bye mwagala kuffe abamu kuffe tubadde barebels from day one kitegera ndowooza tumaze emyezi egi esatu abaana ba universities bonna tulina chapters Makerere University MUBS Kyambogo tulina chapters in over 35 universities abaana bavandimu those are the names they gave up timubamutuleeterawa era mu meeting nga ssatu embabega resolution ya passingibwa nti twongeremu local cultural troops eza mu bifo mwe tuzaaliddwa gye nkugambye nti tuyina ey'Abaganda n'ey'Abasoga next year tujja kuteekako ey'Abateso there is no place in Uganda gyogenda gye tutali ffe tulinganga MTN o Airtel tewaliwo kifo actually nsobola kwekoperenga ku Baganda Oluganda tewaliwo kifo mu Uganda mwogenda nga tewamanyi luki Uganda naffe tewaliwo kifo mu Uganda gyogenda nga tewaliyo bantu baffe era mbaddeko ewaffe Kayunga Mazala Kayunga nendabayo ne singa mwami Frank yategeera nti eno gyalina okuteeka share yaddala nava e Kampala ate bwe ngenda Emityana nawe bagamba bwe ngenda Masaka bwe bagamba twali Teso I was shocked Omunyarwanda ali mu Teso atokota butokosi era bwe tunaba tugenze mu Kalango nja kunoonyezayo clip omusajja ng'ayogera Oluteso ng'ayogera n'Olunyanda ojja kutya ng'ali yes bw'osanga Omunyarwanda nga Gashumba gwe bazwalidde mu Buganda first language ye lubeera luki Luganda jeje Semanda takola wano yes ani asinga okukiza redi ye Baganda because jeje tutajja Muganda oyo jeje mukulu wange watu kimanyi nkimanyi ekyo lulimi ki basinga okwogera Luganda bw'osanga Omunyanda gwe bazaalidde mu Busoga ayogera Busoga ne weewuunya gwe bazaalidde mu Nyola ayogera Lunyoro gwe wajjadde mu Toolo ayogera Lutoolo you get it so we tend to inherit behaviors ne cultures mu bitundu mwe tukoze eki mwe tuzaalidde kyova olaba nti mami wange alina gomesi mu nnyumba okusinga emishanana nze nnyina kanzu mu nnyumba zesimanyi kubanga n'adoptinga culture ya Buganda but in my DNA siri mu kulwanagana okwekika ekya waggulu ennyo kuba nali ku press conference n'ebimu byewanyonnyolako mu kulwanagana okakasa nti abavandimwe bafuna eddembe n'okweyagala abamu ku basajja be watandika nabo zino ensonga ne mugenda ne mu parliament ne mutuula mu meeting ez'enjawulo ne mukola buli ground waka yenna yeetaagisa mwami Gonzaga Sewungu honorable yafuddeyo n'akwegana n'agamba tabanko muvandimwe
ekisooka situbangako mu nsonga zaffe bwe yategeera tugenda ku meeting speaker n'atwetega ku madaala kitege tabangako mu nsonga zaffe zi tiyaliyo nga bitandika ndayira nga atya Mungu aba yaliyo Katonda mpa ekibazo kyasi tabangayo oli munnabyabufuzi anoonya wafunira limelight tabangako ate nekyalizo recording yeegana Bunyarwanda yeeyita Muganda ate Sewungu yalina enjawulo nange sekitange yazaalibwa wano jjajjange yaziikibwa wano ye Sewungu kitaawe yajja Buzzi ontegedde yazza bano Kiramujani yeyo group ye tatawe teyazaalibwa na bano bajja Buzzi nga bazifuna yajja Buzzi bwe bayita empunzi you get it sekitange yazaalibwa Villa Maria bajjajjange bazaalibwa Villa Maria Sewungu akulaga amalaalo g'abajjajjaabe simple tabeerangako naffe ate kyakankubulire abantu abasinga bwe babeera mu bifo nti mubaka beerabira gye baava mu lutalo luno olw'okulwanira eddembe lyaffe ndayira nga ntya Katonda omubaka ayitibwa Christine Kaya omukyalo Omuganda omubaka wa NUP ye yagenda ku floor ya parliament nga simumanyi n'awanika omukono ng'agamba speaker nti ndi mubaka wa NUP wa MP n'ekitundu kye ndi presenting nga mulimu abantu b'ekikapo ekite ky'Abanyarwanda abamibwa national IDs ne passport omukazi Omuganda wa NUP Sewungu Omunyarwanda oba Villa Maria takibezingangako obusungu oba n'amaanyi goyogeza ku Sewungu omuvandimwe munno olowooza oli bw'atiwulira talaba ali ku radio Simba bw'atiwulira talaba nga mmwe obwedde abeyawuddemu olwedde nga mu kugezaako okulwana mwekuŋŋaanyi obwedde mweyawuddemu dda kubanga Sewungu being into opposition alina abantu abamukkiririzaamu era basobola okwogera ne wabaawo ekikyuka kati Sewungu ayita abantu nange mpite tolaba nti mubaka ayite nange mpite point of departure yange ne Sewungu kino kiri on record bwe manimba Allah buli kyenyina kyenzijeko namuwagira mu Kaluka 2011 he was nobody he was just a simple ordinary primary teacher nemuwagira yajja n'ekirozo mu office timugane gashumba nyala kulumba ku bubaka nemugamba you have all my support nemuwagira nawangula okuwagira tekutegeeza genda kulale namuwa sente zesimanyi every Friday nga ajja ku office yange wali ku Jinja Road ebiseera tuwaliyo mobile money nagende basakana n'onyakalu nawangula 2016 samuteekamu sente bwali amaze okufuna kuki musimbi nga jina 2021 yali mu NUP wali opuliddeko nga nkwala olinga naye lw'ekibiina ki no way actually we yawangula mu 2021 yakola ne party ewuwe gwe gwali omulundi ogw'okubirinza okulinnya ewa Sewungu owulira obutakwatagana bwange buva ku nkulaakulana tayagala nkulaakulana eyo mboozi mpanvu nnyo we need a show ngikubuulire bannabyobufuzi tulina obudde osobola okwongera okulambululamu bannabyobufuzi b'omu Buganda tebawula nkulaakulana na politics ekifo kyenzaalibwamu Villa Maria kyekifo kyasinze nkyogera nnyo civilization gye yatandikira enkulaakulana gye yatandikira mulimu Katigono National Seminary Katigono Minor Seminary mulimu abasista b'e Rwanda bamuwulira mulimu amasomero agasoba mu 15 mu kazinga kamu mu 2019 government ya Uganda yapliftinga Masaka n'egifuula Masaka City. Masaka City eyo ekituli bakifuula city olwokuba kibadde kitono bakombinga ebitundu ebikiriraanye babyongereko ne bijja ku kyo wonderful kati mu bitundu ebyo mwalimu ekifo kye bayita Villa Maria nga nayo bayitadde ku city kati Sewungu n'akimanya Villa Maria mu America olwo kye bayita swing states state wait ne kasiteri ndo omuntu afuuka ki president n'akimanya nti Villa Maria erimu abakatoliki bangi ate bamuwagira nti akatundu kano ka Villa Maria bebakamuggyako ne bakongera ku nnyendo mukungwe erimu mpuuga tayinza kuwangula mpuuga mujjukire mu 2021 omuntu yalina tiketi ya NUP kyali kirungi nnyo kiyakola okimanyi mu magezigezi covertly najjisa Villa Maria mu city sirisonyiwa Sewungu lwekyo ettima erikyasinze Sewungu amanyi okugamba nti President Museveni yakyusa egirimiti asigale mu buyinza yes naawe tolina njawulo naye bw'aba yakikola kubanga naawe wajjisa Villa Maria edde Kalungu ekuyambe mu kuwangula akalulu yakimanya nti Villa Maria kasemuvaako nemusigalamu kyamuliirwa Kalongo n'ebitundu ebira tayinza kuwangulayo za kugamba nengende wa Minisita Rafael Magezi n'angamba ekigambo kino ekisooka nze Rafael Magezi nasomera Villa Maria nasomera Bukalasa Seminary nti awo namanyiiwo n'amulira amazima nti
Muganda Osewungu ye yajja yakolagana n'ab'emitima emibi ekitundu kyamwe ne bakijja mu city ne bakizza e Kalungu. Owulira? Ate singa nzigere tugenda kumbuuza ebyo kubanga bulijjo ntambula omanyi awuzo ogw'ettaka atambula n'ebiwandiiko bye. Nengende olafere magezi nengende wa Prime Minister Nabandi same thing ne mugamba kyemuyinza okunkolera nganzi mutuyambe muze ekitundu kyaffe mu city. Mwabampulira ku Radio Simba ekitundu kasaba kiteeka mu city kifuna advantages mutamanyi kuba baba bafuna services ezimu wonderful ngeze zo mu city ngeze Kampala service we Kampala gyafuna we Masaka gyalina okufuna ow'Embale n'awalala ow'Ejjinja bwekimu makubo masanyalaze mazzi kati nalimba abantu mbu kasita Villa Maria abeera mu city mutokkizibwa na kuzimba katandaalo nga tofunye permission kati bannakyalo bamanyi nalimba mutokkizibwa na kuziika mu city obulimba obukyasinze Latifu Sebagala baziikawo wano nyande bakono bange bemmanyi nga baziika obukoto ne wali waffe Munyonyo malalo mangi agaliwo ocheke bone bobo zimba ekiyumba ky'embizi wetaaga permission yaki ulira Prime Minister nangamba gachumba ekyo ekintu si kyangu nga bw'okiraba nti lwaki nti Minister local government Rafael Magezi gy'ovudde abayina okugenda mu parliament n'akitebolinga nti naye bw'anaatebolinga akazinga ke Villa Maria nga n'ow'Etololo n'ow'Eggulu n'ow'Fort Portal buli omu ng'awanika omukono tekijja kuyita nga noonya President Museveni ku nsonga y'emu ne mugamba muzeeyi kati nga ye Mwami Sewungu omukubiddeko kono omunoonyako yes ne meetinga ne Bishop waffe w'e Masaka Silvers Jumba owulira ne meetinga omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ne mugamba nze muzeeyi kyenyinza okunyambisa mu kisanja ekijja bazze Villa Maria ku site kwe baali bagitadde nga ne dokimenti zonna nziyina n'aŋŋamba ebya Prime Minister bye yaŋŋamba si kyangu nga bw'okiraba si kukyusa ala DC n'omujjene n'omuteeka eno naye Minister wa local government alina okugenda ku fulo ya parliament nga kye batya kasita atwalayo Villa Maria MP w'e Busia ow'Embale owaluwa ow'Entoloku ajaga munange wano sina obuwagizi kano mukanzijeko mumpekaki mumpekali no bajagamba atuzukusiza by the way otegedde nangamba tulinde nga 2028 lwaki kitaffe mu kitundu omwe yasingamu ettaka nalina omusajja yali avudde Germany nga yala ku investinga ku ttaka ekitegeeza Mwami Frank mwali bagagga kubanga muli bato Katonda fair we've lived a good life nze sibangako waka nga tewali sukaali tekibangawo nze natandika okwavula nga kitange alina emmotoka 3 nga alina loole 2 n'awudi kitange tiyagulako mmotoka nkadde kukitegere era ffe yatujerega nti kumwani yali aguzeeko emmotoka empya kabeera taliiwo kuba nange sigigulangako empya tuwula zikozeeko you get it kitange alina ebima by'emmwanyi 3 kitange ng'akungula ensawo z'emmwanyi nga 1400 ebiseera ebyo kitange 1984 yawangulako empaka z'obulimi you get it naye nga kitaffe yatuwoninga mu 2011 wayi teyawagira Sewungu for two reasons ekisooka yali NRM ate nga muwagizi wa Museveni ng'ate Sewungu ajjidde ku tiketi ya DP ekyokubiri yayogera ekigambo yagamba nti abantu abo si balungi mwabampuliza ku Radio Simba kitaawo bwakuwoninga ng'ekintu buwuliriza era nazeeyo ku malalo ga kitange ne mugamba nsaba kunsonyiwa siwakuwuliriza watuwoninga ne siwakolaki temwawuliriza so my dad lived a fairly good life 1974 be bannayuganda abamu ku basooka okugenda e Rome okulamaga mbuulirayo omulundi guno abantu abagenda nga begulidde tiketi ng'avudde Masaka tiagenze kulamaga bagenda mbwakadamu emboozi ya Mukafunda live njagala nsooka nzija okusendera Boss Monday ngenda kuzza ku church ebintu bibiri point of departure yange yankulaakulana tayagala nkulaakulana mu kitundu era abantu b'e Kalungu bonna mbaga mulondo omusajja gwe bayita Sema Ismail ajidde as an independent kamala okujja okusendera